Hey everyone and welcome back to the Ginancast. Shiriwo Gravity Omutujju yavuddeyo n'akakasa nti Kapa Cat tayi mu myaka gyabwe era abandi badde bamuyita jjajja. Nakugamba ebyakabi bisooka wano kati tulandukuwe. Oluvannyuma lwa konsati ya Martha Mukisa etatambula bulungi ate nga Kapa Cat yali agyogeddeko, omunene Gravity Omutujju yalabikirako mu interview emu nga bamubuuza oba Kapa Cat ne Martha Mukisa bali mu liigi emu. Gravity mu kunnyonnyola yalaga nti Martha Mukisa asingira wala Kapa Cat era n'agamba nti akoze ne Kapa Cat music era amanyi amaanyi ge n'obunafu buli. Yagenda maaso n'annyonnyola n'agamba nti Kapa Cat yandirese Martha Mukisa n'akola music lwansonga Martha Mukisa mwana muto ate Kapa Cat mukulu bandibadde bamuyita jjajja. Teyakomaawo yagenda maaso n'akakasa ensi nti no Kapa Cat ali mu myaka gy'aba Bobby abo bakamiri babebe era n'agamba nti ekitone ennyo Kapa Cat alina okuba nga alina emyaka nga 41 naye olowooza ki? Kulwange natambuddemukko ne ngenda ku Wikipedia n'ensanga Kapa Cat yateekayo nti alina emyaka 27 ekitegeeza yazaalibwa mu mwaka gwa 1996. Kati olowooza ki? Kapa Cat yatulimba oba Gravity Omutujju yali mu tufera? Anyway, tuwerabira ku likinga video ate obanga onyumirwa entertainment news subscribing ebirungi tuleeta weewaawo. Nga bulijjo bamuyise Abis Fan Official wano ku Ginancast.